Okay, nkwanirizaako omulungi yatulaba amanya n'eddoboozi nze Ibra K Mukasa era nga nkugamba nti wano ku mukutu gwaffe tutunulira ensonga nnyingi nnyo. Twasazeewo buli olunaku olwa Sunday n'olunaku olwokusatu tugenda kubeeranga n'omukugu amanyiddwa nga Chris Lule nga tugenda kuba tutunuulira ebyenfuna, emirimu, okukozesebwa nga kwotadde n'ebigwa mu kkoweero. Tutunulira business, tutunulira eby'essente, tutunulira okukula n'okwekulaakulanya nga byonna byetulira mu kiti kimu mu byenfuna. So omukugu ono tujja kubeeranga naye buli lwakusatu n'olunaku olwa Sunday era nga programu eno akanyomero kano kali sponsored by Logical Motivators nga kwotadde ne Caplog Financial Consult bwe batuteekamu essente companies ebbiri ezisobozesezza programu eno okubeerawo. Then programs zaffe ziri endala era nayo waliwo sponsor waffe omulala ne programs endala nazo zirina sponsor omulala. Mwami Chris nkwanirizaako nate omulundi omulala. Sebo nange nsanyuse nnyo okubanga nate mukomyewo okulaba nga twongera okuyamba ku bantu baffe naddala bali abatuwuliriza era bali ku mukutu guno. Sebo nsanyuse. Thank you. Omulundi ogwasembayo twasuubiza abantu nti tujja kudda era ojja kukomawo. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama atusobozesezza okubanga akanyomero kakabeerawo guno mulundi gwakubiri naye nga omulundi ogwokubiri guno bwe kabaddewo tufuniddemu ba sponsors babiri Logical Motivators ne Caplog Financial Services Financial Consult. Thank you. Njagala tutandike omulamwa gw'olunaku olwaleero okubonaabona kw'omwana w'omuddugavu ddala kuli mu nzikiriza na byabufuzi. Mwami Ibra K Mukasa Sebo neyanziza okubanga nate musazeewo okubanga buli lwakusatu ne ku Sunday tugezaako okufumbira abantu baffe naddala bali abeekuumidde ku mukutu gwammwe guno ogwa Wolokoso Extra no stress nga bagezaako nabo okulaba nti buli muntu mu ngeri ye ayina engeri gy'asobola okwetetenkanyaamu n'atetenkanya obulamu okusobola okulaba nga yeebeezaawo. Okuddayo ku mulamwa okubonaabona kw'omwana w'omuddugavu ddala kuli mu nzikiriza, enzikiriza belief or religion stroke ebyobufuzi oba politics. Nzikiriziganya bulungi nnyo n'omulamwa Ssebo ogwo nga bw'ogwanjudde nti ebiseera ebisinga bw'ogenda okutunuulira ku lukalu lwa Africa entendereza yaffe okusaba kwaffe n'okwebaza okutendereza okusaba n'okwebaza okw'omwana w'omuddugavu wano tuteerayo ddala obudde bungi nnyo era ojjagenda okwesanga nga bantu bangi nnyo naddala mu ggwanga lyattu wano Uganda abatwalira ddala essaawa 6 ku buli ssaawa 24 nga bali mu kintu kya kusaba batendereza oba nga bali mu kwebaza. Okusaba si kubi era sikugaana kuba nange ndi musajja mwegayirizi naye ekintu kyonna ky'omalirako Ibra obudde naddala nga buli substantial obanga bungiko kiteekwa okubeera nga kirina ekintu ekyamaanyi kye kiza eri omwoyo gwo. Ebyokulabirako bannaffe naddala abo ababadde balabye akantu kaffe kali akasooka bagamba nti ebyokulabirako omwami ebyo byatera okuleeta bibeera byansi ziri ezeeri abasajja bali abaakuledda. Njagala okugeraageranya okusingira ddala ebyokulabirako bibeera ebyawano ewaffe mu Uganda. Tusaba nnyo okusinga amawanga amalala nga Malaysia, amawanga amalala nga tewaliiwo muntu wano ndowooza asinga lukalu lwa Africa kwegayirira na kusaba. Naye ekibuuzo kiri nti lwaki ffe tukyali mabega? Thank you. Njagala tutunuulire. Tusaba nnyo nti we overpray oba tusaba nnyo nti we take a lot of time praying? Okuddamu ekizibu si kyakusaba. Naye ekizibu w'ensingo kiraba abantu okusaba bagifuula financial plan. Abantu okusaba n'okwegayirira bagifuula financial plan. Nti abantu bagenda mu makanisa oba mu masinzizo oba ne mu bifo ebirala wonna bwe batendereza omutonzi ng'ebiruubirirwa byabwe ebisinza obbatwalayo kunyweza byanfuna. Kakati ekyo Ibra oyinza kigeraageranya nti omuntu ayagala kuwona naye mu kifo ky'okugenda ew'omusawo amukebera amanye ddala kituufu ekimuliko asobole omuwa obujjanjabi ate n'agenda ew'omuntu amulagule amanye amuloga.
naffe wano ku Africa mu Uganda bwetyo bwe tuli era bwetyo bwe tufaanana nti fe okusaba twagifuula financial plan era osanga omuntu nga talina nteekateeka yonna. Kino ntera nnyo kibuuza abavubuka naddala abali mu myaka gyange. Ibula bw'oba ogenze kwetegereza buli kintu kyonna ekinene mu bulamu oba mu byenfuna ne mu kukulaakulana kibeera ne system and processes. Obuuza omuvubuka ali mu myaka okuva ku myaka 22 okutuuka ku 35 n'omubuuza pulaani yo mu byenfuna eriki nga talina naye nga pulaani gy'alina yakusula mu overnight yakulaba nga buli ddakiika eyitawo yeegayirira omutonzi amusaasira ebyenfuna bye bisobola okutereera. Nkukakasa bukakasa era nkiddamu omulundi omulala gwandaba okifune bulungi nnyo. Ne bw'onaasula mu church, ne bw'onaasula mu ekereziya, ne bw'onaasula mu muzikiti nga toyina financial plan. Kubanga omuzungu agamba nti hope is not a financial plan. It isn't. Oteekwa okuba ng'olina enteekateeka emanyiddwa era nga nnambulukufu. N'omanya nti eno enteekateeka mu byenfuna enzija wano enkomya wano. So si kaŋŋende mu kyaki nsabe nnyo omutonzi atereeza ebyenfuna byange. Era ekintu ekyo mpulira nga kinkwatirako naddala nga nze omuvubuka. Bwe ndaba abavubuka bannange nga beeyunira nnyo okugenda mu masinzizo ng'eriyo ekigambo ekitundibwayo kye bayita essuubi. Oli n'akutwala emyaka 6 naye ng'ekintu kyakugamba kiri kimu kitwale okitwala. Statement eyo nga toyina nteekateeka ya muggundu gy'owandiisa era ng'ogigoberera era ng'oli mwetefutefu okudedicatinga yo time and resources okulaba ng'ofuna otuuka ku biruubirirwa byo ku kyaki omala biseera. Muganda wa omulungi atulaba tuli ne Chris Lule mukugu mu byenfuna oba ebya business era nga tujja beeranga naye buli lwakusatu n'olunaku olwa Sunday. Tuyige tulabe engeri gye tuteekateekamu emaali yaffe, tulabe tubanguka tutya, ate era tulabe nti bwenfuna essente zino zikola business ki. Okusinga omuntu okufuna emiliyoni 10 n'olowooza okole business ya miliyoni 4 oba 10 oba tolina kyokoze. So agenda kubanga atuteekateeka mu ngeri tusaasaanyizza tutya yeggwe ofuna mmeka osaasaanya mmeka n'ebigwa mu kkoweryo. Naye ng'omulamwa gw'olunaku olwaleero tutunuulira okubonaabona kw'omwana w'omuddugavu ddala kuli mu nzikiriza eddiini gwe gy'okkiririzaamu oba n'ebyobufuzi, because y'ensonga lwaki ffe abaddugavu at the end of the day eddiini bwe zajja wano twazitegeera nnyo n'okusinga abaazireeta era tuziwa nnyo obudde n'okusinga abaazireeta. Otuwadde view yo mu kusinza ekereziya amakanisa n'emizikiti n'osanga omusiraamu swala n'eggwa n'asigala mu muzikiti, n'osanga omulokole n'abeera mu lanchawa n'abeera mu overnight, n'osanga omukatoliki oba mukristaayo era nga kyekimu naye ali mu ekereziya. Olunaku olwaleero otuwadde view yo nti abantu bamala obudde bungi mu kusinza. Ate ng'ebitabo ebitukuvu bino bitulaga nti awabeera abasoba mu omu Katonda waabeera, Omukama ababeera wakati. Njala tutunuulire mulimu aspect y'ebyobufuzi. Omaze okutunyonyola aspect y'ebyokusinza oba ebyenzikiriza. Tutunuulire aspect y'ebyobufuzi ekwataganira wa n'okubonaabona kw'omwana w'omuddugavu ku ssemazinga wa Africa. Mbadde nsaba ompeeyo akakisa katono nnyo nga tetunnaba kutunuulira byabufuzi kafuuse katya akayinja mu ngatta eri omwana w'omuddugavu. Saagala atulabe yalowooze nti abali wano tetukkiririza mu kusaba, ekyo kiba kikyamu. Tuli basajja beegayirizi era omutonzi tumusabira ddala era ne tumutendereza era ne tumukowoola mu ngeri ez'enjawulo. Kyembadde okujjako njagala okuwabulamu nti ffe wano omwana w'omuddugavu ekintu kye bayita okubeera n'omuwabuzi mu byenfuna olwo olugero ewaffe tetubeera nabo era tetubeetaaga. So nga ate tewaliwo kintu kyonna kikolebwa kibeera nga kyanwaggwano nga tekirinaako muntu akiri mabega akiteeseteese kulaba ekintu ekyo nga kivaayo bulungi. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Omusomesa tosobola mukwasa kalina ya myaliro 10 gizimba. Omanye ensonga lwaki? Wadde asomesa naye bagiwa injiniya akuguse era omukenkufu
mu kuzimba ebizimbe ebyo mu kukuba pulaani ne mu kulaba ng'ekizimbe ekyo kibeerawo emyaka egisoba mu 30 so nga ate omusomesa kiyinza obutamwanguyira kuzimba kizimbe kino ng'omwana oli gw'aba asomesezza n'olw'ensonga eyo bakadde baffe abatulaba baleme kufuna kirowoozo nti tuli wano tuli mu kumookenga Katonda no ekyo si kyekirubirirwa kyaffe wabula tugezaako okuyamba omuntu ono alina essuubi era n'okukkiriza kwe kwonna ng'alowooza nti ye bw'anywerera mu kusaba ennyo n'akusiibamu n'akubeeramu ebbanga lyonna ebyenfuna bye bigenda ttereera era kano bwana Ibra nako njagala kakulekera abasajja abo luli be twali tugamba nti mbageraageranyaako nnyo mbabeerako naddala abasajja abo abazungu buli muntu yenna nga mufunyi wa nsimbi naddala nga mu ggwanga nga eri America abeera ne financial planner ku bbali ali certified era ng'amuwabula mu byenfuna olw'ensonga ffe kakati tugeze omuntu akoze social sciences entrepreneurship talina kyamumanyiiko n'ebyenfuna talina kyabimanyiiko naye afunye akawumbi ka ssente oyinza kukateekateeka otya oyinza kapulaningira otya oyo omuntu ali ebweru afunye miliyoni 10-15 oba oyinza ziteekateeka otya obeera weetaaga omuntu omukugu mu byenfuna mind you si accountant omubalirizi si mubalirizi wa bitabo wabula weetaaga omuntu omukugu mu byenfuna asobola okukugamba nti miliyoni 10 singa olwaleero tuba tuzinvestinze mu kalitunsi oba ne tuba nga tuzitadde mu payini okumala emyaka 15 tujja kubeera n'obuwumbi bwa Uganda 12 oyo mukugu mu nteekateeka oyo mukugu mu byanfuna nti ye asobola okulaba ekintu ekinaafuna mu myaka 10 n'ekinaasereba mu myaka 10 n'akuwa amagezi n'osobola okugenda mu maaso bwe nzira ku mulamwa gw'ogambye ogweyogeddeko okwo omwana w'omuddugavu ayambala atya nze kyempita ekikolimo ng'ayitira mu byobufuzi abakulembeze baffe wano mu Africa tebalina nteekateeka na kirowoozo kirongoosa na kutumbula bulamu bwa mwana wa muddugavu wabula kigwawo bugwira kibeera accidental nkiddemu abakulembeze baffe abatutwala mu Africa enteekateeka yaabwe si yakulaba nti basitula amawanga gaabwe gano gabeere nettutumu enteekateeka yaabwe egwawo bugwi nga bw'onaagamba nti mbadde nkola kino nenfuna A mbadde nkola B nenfuna C so mu bumpimpi kyengezaako kutegeeza nti mu bye bakola ne mu nteekateeka yaabwe kankubulire bwana Ibra tewaliwo wano ggwanga lyonna litereezezza byanfuna na kusitula bulamu bw'abantu baalyo nga tebalina plan oba strategy njagala kukubuuza ekibuuzo mpe ansa eggwanga nga Uganda lyali badde likyasobola okusuubula omuceere mu ddungu omuceere nga guva Dubai eggwanga nga Uganda lyali badde likyakkiriza okuyingiza amata g'obuwunga nga bagajja mu nsi ez'abawalabu abatalina yadde omuddo gwe balima mu bubaketi gwe balima ku mbalaza naye ate nga gye tujja amata ag'obuwunga ne tugagula e Uganda era nkukakasa singa kibadde kisoboka n'amazzi gano ge tunywa abantu baaligenzi China ne bagasuubulayo ninga gali Uganda ffe wano ewaffe obukulembeze bwaffe mbuto zaffe baana baffe ba Luganda na ba mikwano mu Africa era omuvubuka ali mu Africa nze nkugamba ekintu kimu era nkiddamu nze siri mu nabyabufuzi saagala bukulembeze era sibuyoyangako era saagala kubeera mu byabufuzi era sirina muntu yenna gwe mpagira mu byabufuzi wansi w'enjuba wano naddala nga tuli Uganda sirina kubanga ensonga lwaki njogedde bwentyo nze nkimanyi bulungi nnyo nti n'ababaka baffe bano abajja bayesunda nga batusuubiza ensi n'eggulu tebalina nteekateeka ya muvubuka njagala kukubuuza ababaka baffe be tulina olwaleero nga batukiikirira njagala ommenyereyo omu ayina enteekateeka esitula omuvubuka mu myaka 10 ajje wano andage pulaani ye nti pulaani yange eri bweti okuva ku A okutuuka ku F njagala omuvubuka ali between emyaka 22 okutuuka ku 35 nga nyina commercial hub kubanga ebintu bino si bya bbeeyi emiliyoni zaffe ne bw'aba bawa 15 zisobolera ddala okukyusa obulamu bw'abantu mindset naye teri alina nteekateeka eyo era mmaliriza nkugamba nti omuvubuka ali eyo n'omuntu ali eyo ng'essuubi likuli mu bakulembeze bo naddala ku mitendera egy'enjawulo nga be balina okyusa obulamu bwo gwe n'onaku vvu essuubi lirina kubeera mu gwe mwennyini era bw'obanga olina ebintu by'olowoozaako okukyusa olina kusooka kukyusa bulamu bwo obulamu bwo bw'olina okusooka okukolako okugeza ntero nnyo okubeera ku social media 50,000 zisobola okugula GBs 3
naye omuvubuka asobola okumalako GBs 7 ng'alabye abantu 4 full figure ng'ayomba ne banne omulala alina gwawemula naye nga5,000 ku MBs ezennya zaaguze asobola okuteekamu wano ku YouTube n'agenda n'asaakinga ne bamuyigiriza hydroponics okulima ng'olimira mu bikebe ku 10,000 eza GB eza Uganda. N'olw'ensonga eyo okuddayo nti omwana w'omuddugavu era essebo ffe Katonda simanyi oba yayagala tubonereza bubonereza kubanga abakulembeze baffe bano be yatuwa tebalina nteekateeka yonna ya muggundu gy'olaba nti egenda kusitula omuvubuka emujje ku emu emutwale ku 10 beerowooza ku kyova olaba kamalirize na kano mu buufu obwo bw'ogenda okunoonyereza ebyobugagga bw'abakulembeze ba Africa basajja bagagga nnyo kale ffe naffe obugagga twalibadde tubwegomba naye ate ffe tukola nnyo ne twerwanako okuva ku emu ku 2 ku 3 ku 4 era bw'osanga omuvubuka nganze nga waakulidde tewabaddeewo bibaddewo n'alwana okulaba ng'afuna waasula n'afuna n'obuntuntu obutono obumubeezaawo mu bulamu bwe olwo singa abadde mu kingi yalibadde muntu mulala nnyo. N'olw'ensonga eyo okubonaabona kwaffe era okwamwana kw'omuddugavu Katonda yakwisa mu bakulembeze baffe kubanga abakulembeze baffe bano tebalina nteekateeka. Bw'oliba omukyazizza omulundi omulala nja kukubuulira bintu ki gavumenti za Africa ze byalibadde biteekwa okukola. Waliwo omuntu ajja okugamba nti oyo mwana muto kikyamanyi era byayogera ayina bujulizi biki byalabyeko. Njagala okukakasa fe abantu abali mu myaka gino bwana Ibra saagala otwanderestimating era otwandamining olw'ensonga n'ebintu ebikoleddwa bajjajjaffe oba bano abantu abatutwala naddala abakulu mu myaka bye beeyagaliramu Zoom, Facebook, WhatsApp n'ebyuma byonna mu medicine mu nnyonyi n'ebirala abantu ababikola era ababirimu era ababiddukanya bavubuka. Elon Musk alina companies kumpi 3 alina Hyperloop, alina SpaceX, alina ne Tesla. Tesla ekola motoka z'amasannyalaze. SpaceX ali mu bwengula, ali mu maazi. Era bwenjogererawo mu myaka 5 okuva kati ayinza okubanga ali mu lugendo olw'okubeera omu ku basajja abasinga obugagga mu nsi yonna. Musajja Mufirika azaalibwa wano mwaŋŋamba ebyokulabira kutuleeta ebya Africa. Musajja Mufirika azaalibwa wano South Africa. Naye ogenda okulaba nti bw'agenze yeeteekateeka era enteekateeka ye wano mu Africa yali tesobola kusobokerawo. N'asenguka n'agendewa US. Mwami Chris Lule, omuntu yebbuludde atya okuva mu kikolimo ekisibwa ekiyita mu byobufuzi n'okusinza oba n'enzikiriza ng'omwana w'omuddugavu. Engeri otunyonyodde kijja kitya kiri kitya naffe kwegamba n'engeri gye tuwangadde nakyo ng'abaddugavu naye tukyovakaminze tutya. What is the remedy? What is the solution for that? Okusooka ebintu biringa bisatu naye ng'ekisinga obukulu era ekisinga okubeera eky'omuggundu omuzungu bw'ayita obutetenkanya omuddugavu bw'ayita obutetenkanya wano mu lulimi Oluganda oba entrepreneurship. Entrepreneurship nagamba biba bintu bibiri. Entrepreneurship obeera mutonzi otondawo ekintu ekitabaddeewo oba no improving ekibaddewo n'okikola bulungi. Wano mu Uganda ngenda kuwayo ebyokulabirako nga bisatu. Okusooka ekyokulabirako ekisooka nti twalina boda industry nga boda industry erimu abantu bonna aba buli kika. Omwami ono wa safe boda najja n'akola ebintu bye n'abikola bulungi nnyo era ogenda okulaba nti olwaleero omuntu gw'ofunidde ku safe boda kibeera kizibu okukubyanza ng'abantu gw'olonze ku kkubo n'amasimu tebaganya kola olw'ensonga nti alina waaveera w'osobola kati oyo yajja n'improvinga transport industry ya boda. Entrepreneurship mu Africa lyeddagala lyokka gy'osobola okwerwanako nalyo okulaba nga wettakkuluzaako abantu bano ababiri benjogeddeko okusinza okw'obuyaaye okw'obulimba okw'obufere n'ebyobufuzi ebitalina mugendo ebitalina gye biraga era ebitalina mulamwa. Wano mu Africa era wenjagala okussenya essira omuntu okumuggyako obukulembeze bw'aba yabufuna nga ayiye musaayi ayagala kumala kuyiwa musaayi alyoka abuweeyo. Songa era Ibra kino njagala kigamba omulabe wa Africa si bazungu be baganda baffe bennyini betukwatako nga bali mu mbeera edooba embi edaaga etalina ne tubawo obuyinza ne bamala ne babukozesa bubi ate abantu abo ne batuddiza bubi ng'ate ffe tububawadde. Kyova olaba mu Africa nti omuntu ayagala akutwala second half century nga tabukuwadde. So nga abasajja bali abazungu bakimanya ne baga nti omuntu buli lw'omuwa emyaka 5
Ibula tetusobola kufaanaganya bintu bye twagala. Yeah. Oli musajja wa Qur'ani Yeah. era ojja kukkiririza nnyo ogambe nedda ffe abasiraamu tuli basuubuzi era ogende mu kusuubula. Nange ndi musajja mu katoliki nkugambe nedda ffe abasajja abakatoliki zino ze businesses ze tusobola okukola. So kiba kitegeeza singa obukulembeze oba obukutte emyaka 5 oba emyaka 10 byokoze n'enjija n'entandikiraawo gw'obadde mu nguudo obadde mu malwaliro nze bwenjija ngenda kudda ku bavubuka nzire ku entrepreneurship nkole ntereze n'ebyenfuna. Kati overtime emyaka 3 ogenda okwesanga nti singa muba mufunye abakulembeze 2-3 buli muntu aba alina kye yakwatako era aba yakitandika n'abaako wakireka omulala wakisanga n'alyoka akitwala mu maaso. Obadde ombuuziza nti olowooza ddagala ki? Ddagala ki? Ebintu biringa 3 naye ng'ekisinga okubeera ekikulu bwe butetenkanya omuvubuka mu lulimi luli olwaffe oluzungu bwe tuyita entrepreneurship. Lwakuba nti ekizibu ekiriwo bwana Ibra abantu bw'atandika okubeera entrepreneur ebiseera ebisinga entrepreneur oteekwa okuba nga bw'oba otetenkanya okutandika business oba ng'ogizimba oteekwa okubeera n'ebintu bino bina mu mutwe gwo bina. Business gy'ozimba ozimba ya lifestyle, kugulayo kamotoka, kuzimbayo kayumba abantu bakulabe nti ofunyeewo. Business gy'ozimba oba entrepreneurship maybe ekintu kyonna ky'otandise oli mu kikola kukitunda nti kanzimbe bwe kituuka mu myezi 3 oba emyaka 2 oba emyaka 4 ntunde. Oli mu kuzimba for legacy nti nze bwana Ibrahim Mukasa njagala bwe mbanga nvuddewo emyaka gyange 2 okuva kati njagala wolokoso extra no stress ebeere nga n'abaana bange bakimanya nti Idris Lukwago bwana Ibrahim Mukasa abantu bano baali mpagirwago okulaba nga bazimbawo wolokoso extra. Kati gwogenda kwawukana ne ku muntu atandikawo omukutu ng'anoonya siringi 2-3 4 ebyokulya olunaku lugweko. Natandise naki? Natandise na lifestyle nenzija ku sell ozimba business kutunda oba ogizimba kugibeeramu. Nenjija ku philosophy business yo gy'ozimba erina philosophy kiki kyonywereddeko. I get your point. Bw'oba tolina kyonywereddeko n'ogamba ngenda kuwayo ebyokulabirako wano mu Uganda bya companies nga 3 kikutwalira bbanga ky'okugenda ku website ya MTN okwebereyo nga tonagula airtime. Oyinza n'okuba togendangako ku website yaabwe naye ate nga bulina kugula airtime ono n'oteeka ku ssimu. Balina philosophy kwe batambulidde era kwe banyweredde nga tekwetaagisa kumala genda banoonyerezaako ku mutimbagano okumanya nti weebali oba ba mugaso. So olina okuzimba business ebintu bina nga biri mabega wa bwongo obwo. Are you building this business kugitunda? Are you building it for lifestyle? Kusaasaanya ssente kuzijjayo kulaga abantu nti nfunyeewo kutwala abaana mu masomero ga bbeeyi ago. Ozimbye business ya legacy kulekawo omukululo nti Ibura bwe yaliwo mu byasa bino kino kye yatulekera. Era sebo njagala okutegeeza nti ekintu ekisinga okubeera ekyebbeeyi mu bulamu bw'omuntu kale ekintu kino kinkwasa ennaku nti abakulembeze baffe tebasobola kirowoozaako yadde okiraba. Ibura teriyo kintu kya muwendo kyenkanankana kuzimba kintu n'okirekawo nga tokyakirimu. Ekyo bannange kyattendo nnyo era omuntu waffe yatulaba noonyaayo akantu konna k'otandika tofaayo wadde katono katya ne bw'oba ng'okatandise mu mbeera esinga okubeera embi akantu ako okabeerereko ddala paka ng'okaggyemu ekintu ekisinga okubeera eky'omugaso. Ngenda kuwaayo ekyokulabirako kimu naddala nga kiri ku lukalu lwaffe luno olwa Africa. Ekintu kino bayirawe buli lwe nkirowoozaako omutima gwange gumanyi okwennyika. Buli lw'oba nga oli entrepreneur obanga otetenkanya olabe ng'obaako ekintu ky'otondawo ebintu bino bitera okubaawo. Entrepreneur mu Africa afaananira ddala n'omusibe. Atya era lwaki? Entrepreneur lwaki afaanana n'omusibe mu bintu nga 3. Omusibe tasobola kwewola ssente mu banka. Entrepreneur atandika asobola okufuna ssente ng'ali wano waliwo entrepreneur atandika asobola okugenda mu banka ne bamuwa ssente. Tebasobola. Entrepreneur oteekwa okuba ng'oli mweteefuteefu okutindiga eggendo lino ng'oli bwomu. Y'ensonga lwaki bw'otuuka mu kkomera basooka kuggyako ebintu bino wammanga 3. Bakugyamu engoye olwo baba bakuggyako kitiibwa kyo. Ekyokubiri bakuggyako erinnya lyo ne bakuwa ennamba. Ennamba eyo kyebeetegeeza tukukodifayinze tokyali Ibrahim Mukasa wabula oli 13. Buli lwe bakuwa ennamba baba bakuggyako obuntu bwo basobole okukussa mu mbeera eri. Buli lw'obeera entrepreneur abantu mikwano gyo bakadde bo
abooluganda n'ab'emiko n'ab'emikwano bonna bagenda kwabulira era oteekwa okuba ng'oli mweteefuteefu okusigala bwannamunigina okusobola okulaba naye ate ekyesanyu kye nnyinza okukugamba mu bino byonna munnanga ate nno tofangayo ne bw'oba otambudde bwagu ky'otavaako lyessuubi wabula ate ky'oteerabiranga kwe kuba nti otambula n'abantu abamanyi abatambulira mu kkowe ery'ekintu ky'oyagala okukola era omuntu gwe bayita financial planner talina kuva ku lusegere essente z'osaasaanyiza mu mmere eno ey'okwejala ono olejjalijja waffe gwe tubeeramu waliwo akantu awo ennaku ezakansanyula omuvubuka nali mpayamu naye naŋŋamba ne mmubuuzaako oko jokingly ne mmubuuza nti omusaala gw'omwezi guli mu ssente mmeka twali tutudde ku javas ne mmubuuza omusaala gwo ssente ziringa mmeka naŋŋamba $1,200,000 ne mmubuuza bwe tutudde wano ku javas tulidde ssente mmeka nti $9,000 ne nkwata calculator kubanga nze buli kintu nkibala ne mbala $9,000 ne mmubuuza n'otuulawo emirundi emeka mu mwezi nti mbeerawo emirundi egisoba 10 ne mmugamba bw'obeerawo emirundi egisoba 10 mu nnaku 3 nze nnaku 10 ng'okozesa $9,000 egyo gye $9,000 ontegeera bulungi kati ku $1,200,000 oba osigaza ssente mmeka oba osigazizza $30,000 $30,000 osobola osasulako woosula oteekeko ya time osasuleko transport osigazewo z'osevinga so nga omuntu afuna omusaala salale eyo tebagikuwa ekuggweremu salale yaffe eno bagikuwa osobole okugyawo obwetaavu obukulya okumpi ng'okusula n'okulya n'ebirala balance asigalawo mu saving asobole okuteekateeka ekintu ekirala nzize mpita multiple sources of income ensaasanya yaffe ey'essente n'ennyingiza nfunye omukisa nina omulimu nsasulwa $40,000 oba 3 oba 5 oba 6 oba kakadde omuntu atulaba yali agadde okumanya ssente zino nzisaasaanya ntya ne Steve makukozesebwa sebo neeyanziza nnyo kantwala omukisa guno ndowooza leero okudemonstratingira abatulaba eyo naddala omuntu ali eyo nga ndaba nga yali agadde ebyenfuna ebye bikyuke ngenda kusooka ne statement egamba nti tewaliwo ssente zonna ze bakusasula ngenda kukiddamu nno tewaliwo ssente zonna ze bakusasula nga tosobola kubaako bizinensi gy'ozitandika mu bbali oteekwa kubeera muganiriza oteekwa kubeera omuntu asobola okwerekereza ebintu ebimu ne bivaako n'osobola okubaako ebintu ebirala by'otandika ngenda kuwa ekyokulabirako abasajja abo abayindi mbaagala nnyo era mikwano gyange abasajja abo abayindi enkola yaabwe ey'ebyenfuna eri bweti enkola yaabwe ey'ebyenfuna efaananako bweti akantu kano ngenda kukateeka mu kamera basobole okukalaba bulungi omuyindi ayingiriza wano omuyindi ayingiriza wano n'afulumiza wano ennyingiza ye eba nnene naye ng'enfulumya ntini ontegedde bulungi nnyo n'olw'ensonga eyo ffe wano abaddugavu omuntu buli lwe bamwongeza ffe abaddugavu ennyingiza yaffe n'enfulumya eringa layiti ya tooki nti eba ntono n'ofulumya kinene abaddugavu enkola eyaffe yiino omuddugavu ayingiriza wano katini katono nnyo kayingizza n'afulumiza eno oyo ye muddugavu enfuna eba ntono ng'ensaasanya nnene era sebo nziramu nenkugamba nti wano ng'oyagala okulaba empisa z'omwana w'omuddugavu ziveeyo bulungi ozitegeere bulungi nnyo mwongeze omusaala akyusa mu birabo gy'abadde akubira endongo n'akyusa ebirabo gy'abadde alya emmere n'akyusa n'emmoroka gy'abadde avuga so nga ate omuyindi buli lw'omwongeza ssente ng'ayongera asala ku expenses ebirabo gy'abadde anywera akenge bikyuka ebirabo by'abadde alyamu emmere bikyuka emmotoka gy'abadde avuga ekyuka akyusa n'ennyumba w'abadde asula kiba kitegeeza nti omuntu gwewadde $1,000,000 bw'omwongeza omusaala n'omuwa $2.5 zino essente z'omwongezaamu akakadde akamu n'ekitundu mu kifo ye ekyokulaba nti akatetenkanya abeeko ekintu ekirala kyatandikawo afune mu luzungu kye tuyita multiple sources of incomes ate sente zino azikwata era n'azizza mu expenses n'akuza liabilities ze ne zikula assets ng'ayinawo 0 so nga ate bannaffe bali abalala bemwaŋŋanya okugerezaako abazungu n'abayindi ye buli lw'omwongeza ssente anoonya era asala amagezi gonna okulaba nga akkiriza once expenses ze asobole okukuza income ye era ojja kwetegereza nti mu nsi ezo ez'abasajja abo abakuze
omuntu buli lwe bamwongeza omusala tugeze abadde ku $5 ne bamuwa 1,500 akyusa ne wabadde asula n'agamba kanoonya apartment eri esente eziri wansi olw'ensonga nti aba alabye nti ayongedde ku inkamu ye aba yeetaaga awantu wajja okusevingira sente zeezo zisobole okukola ebintu ebiki ebirala. Kati mu kkowa eryo ery'omuntu okumwongeza sente ate nadda mu kuzidiibuuda n'okuzikozesa nga bw'aba alabye olw'okuba bamwongezza. Awo omuntu omutetenkanya gw'empita entrepreneur gwe woovirayo n'ogamba nti nedda bwe babeera bampadde esente zino nga bazongeddemu kanwane masajja nnyo ndabe nga mbaako bizinensi zentandika ebbali kubanga Ibra njagala okukakasa nti omusaala guno olwaleero ogufuna naye nkya tojja kugufuna neeruli tojja kugufuna neeruli kibeere kyalubeerera. So nga weetaagawo akantu ebbali wano nti omusaala singa guba teguzze kano kajja kujjawo oku kyova olaba nti abavubuka abali mu myaka gyange n'abantu abalala bw'abeera n'omwana ng'alwadde asooka mu mikwano gye muwole n'alyoka atagaza abantu bonna abali mu phone book ye mpaya 12 15 mukyala wange azadde omukazi afunye olubuto ku lunaku olusooka n'agamba nga wayise weeks 3 nti nfunye olubuto lwaki olinda amale kweza emyezi 8 olyoka onoonye sente ezigula nappi z'omwana oba onoonye sente ez'eddwaliro ezawali ate ng'okimanya emyezi 9 kyova olaba nakugambye nti omwana w'omuddugavu kyabeeredde munnanga ate ow'enjawulo ku bitonde ebirala awo agenda kuddukira mu kyaki asulenga asaba abeere mu overnight mukyala wange agenda kuzaala Katonda agenda muyamba omukyala asumulukuke bulungi nga bw'oyagala ne tagenda kusasula za bikunta bya mwana tagenda sasula basawo ebyo olina kwebeereramu olabe nga bivaawo ng'osobola okuba ng'ofisawo nawe sente n'okola. Ibrahim Kasage manyaga tetugenda kubanga tusukka wano njala kwebaza omwami Chris Lule era nga bakufollowinga bate ku social media for more information. Okusingira ddala njagala nnyo abantu bajje ku pages zaffe Logical Motivators tulinako abakugu era abaami ab'enjawulo naddala mu bintu bino ebyenfuna fe okwawukanako n'abantu abalala munnange ebintu bino tetubikola nti tubijjamu ekikumi tufune ekitulya nedda Mukama akyatusaasidde nti atugabiridde mu ngeri ez'enjawulo tusobola okubeerawo ebintu bino bya bwereere era amagezi gano omuntu yenna ng'ali eyo yagala okutereeza ebyenfuna ojja ku peegi yange ng'omuntu bw'oba oyagadde okundaba nga nze omuntu sikerule ye peegi yange ya Facebook oba n'ogenda ku Facebook era okwo n'ogenda ku Logical Motivators oba n'ogenda ku YouTube era nawo tulinawo peegi yaffe Logical Motivators oba najja ssebe ewuwo kwolwokusextra kubanga tugenda kuba tukwatagana tusobole okuddiza bannaffe bali. Thank you. Tuli powered by Logical Motivators nga kwotadde ne couple of financial consult bebateekamu essente Ibrahim Kasage manyaga nge tetugenda kubanga tusukkawo tukwatagane omulundi oguddako tugenda beeranga naye buli lwa Sunday n'olunaku olwokusatu ng'atuyisa mu bya business oba entrepreneurship tufune okubanguka n'okuguka mu ngeri gye tuyingiza n'ensaasaanya mubeere bulungi mwera batukwatagana omulundi oguddako mbaagala nnyo.